Omusumba w'essaza lya Masaka Severus Jumba mu kugenda okugulawo ekereziya y'ekisomesa ky'Ettowa ku kigo ky'Ekyamulibwa aniiziddwa Abakristu n'agenda butereevu okusala akaguwa okusimba ejjinja ng'ayambibwako bannaddiini okuli Reverend Father Michael Ssewakiryanga ne Reverend Father Christopher Musinzi. Ekereziya eno yazimbiddwa Bafumbo Joseph Zirimmenya n'omukyala nga bano omusumba abasimye olw'okwolesebwa. Abakristu bakulembeddwa Minisita Vincent Bamulanga Kisempijja wamu n'ababaka okuli Joseph Sewungu ne Aisha Sekindi. Omusumba atukuza ekereziya n'amazzi era ng'agasse n'emigogo egy'abagole ebiri n'abakuutira okwagalana. Asabidde n'abalina emize bakozesa omwaka 2020 okugivaako. Amakagala gasamu ekitiibwa eŋŋwanyi zinozuulwa akateeke kake okukagala bamusabe. Zirimmenya asiimye mukyala we olw'okumuyambako mulimu guno. Webale omukono omukozi ate nga muteresi muki. Ye Minisita Sempijja n'ababaka bakubirizza abantu okukola ennyo. Emmere gye tuyite waliwo abantu bafe abalungi abagirima abeewaayo ne bagenda mu nnimiro. Ejjange Zirimmenya ne family tebalina ke balese bwe twagenda ekitembo at least nakola wiring bwe baali baggulawo. Abawaayo ettaka bongedde ekereziya yiika 3 okukolerako emirimu egy'enkulaakulana. Ebyo nga biri bityo, Minisitule y'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyinga asabye bannayuganda okukozesa omwaka 2020 okwekulaakulanya n'okwewola okukozesa effujjo okufuna bye baagala. Njagala Abaganda yatandika omwaka guno kibeere kikafuuwe okukozesa effujjo okwekalakaasa okulwana ng'engeri ey'okufuna by'otolina. Asinzidde maka ge ku kyalo Kakoola bw'abadde asinkanya abatuuze okubakulisa omwaka omukadde. Asabye abazadde okwetegereza amasomero gye bagenda okutwala abayizi okwewola agatalina bisaanyizo ne yennyamira olw'empisa eziwedde mu bantu naddala ey'okusiima. Tuyige ekigambo kye bayita okusiima. Tusiime gavumenti, tusiime Pulezidenti Museveni. Alangiridde enteekateeka za Ssaabasajja ez'entujjo y'okuyozayoza bannabulemezi olw'okuwangula emipiira gy'amasaza. Nnaku z'omwezi nga 9 tugenda kubeera bamunanga ku kisaawe nga twaniriza Ssaabasajja Kabaka nga tumalako omwaka nga tutandikira omwaka omujja. Oluvannyuma akwasizza omumyuka wa ssentebe ensimbi obukadde 2 ng'entandikwa y'omwaka 2020 eri abatuuze abakolera awamu. Abakadde ssaako n'abaliko obulemu n'abakwasizza obuyambi. Mu kabuga k'e Kakoola atongozza omulimu gw'okubunyisa amasannyalaze n'asaba abantu okwekozesa okwekulaakulanya. Dokita ayambye ensi n'ensi y'abaana oba bava mu Bangulani kuba tebava mu Bangulani. Ate ng'emirimu gy'agenda akola gya njawulo ng'obudde ku gyakuweerera abaana n'egy'amasannyalaze agibaleetera. Alina okwekemba okulwanyisa obwavu ng'akozesa amasannyalaze n'ebintu ebya gavumenti. Tukikoze ku lwa Katonda n'ensi yaffe Uganda.